siyinza genda nga sigambye kituufu ku mutima ku Kampala bannange amazima gali nti Jenifer Musisi yonna gy'oli Mukama Katonda akuwa emirembe mukazi gwe wakola ekibuga obuguudo bw'ekatwe simanyi eri yonna mu nzigotta n'otuleetera ne ku kanivo naye bannange welcome to the swimming Kampala of Dolose Kissaka bannange Kampala ya Kissaka kyokka omusanga yeepalawuda yinginiya Kissaka n'obuuza obwa yinginiya oba buli wa naye bannange twandifunye ku bantu mu urban planning abali mu mulembe urban planning yesi bitabo byewasoma dda inginiya Kissaka oba waava ewakaawe alabanga bannange Jenifer Musisi ali mist n'avaayo nno n'amagalubindi isi n'atweyogerezaako oluzu inginiya Kissaka abantu bakukyaye ku mutima Kissaka abantu bakukyaye ku mutima naye lwakuba olabye Museveni abawabuwa emirimu mmwe naye senga wali weesimbawo Kissaka abantu bakutamiddwa bw'otunuulira Kampala you cannot even ebibuga tourist attraction. That's why Jenifer yali ataddewo ne zikanivo kale ng'ebintu bigenda maaso naye nga there is a way a city must earn money from tourists naye kati mu bino ebinnya ebitwala booda ku makyanga bagipaakinze ng'ani atuwa ssente inginiya Kissaka naye n'omulaba mu mamotoka vaayo inginiya ayite ono inginiya namunagaani Museveni olw'okwagala obululu otusibyeko nnyo abantu abakozi abakyala gw'owulira muli nti bawalabo n'obawa ebifo naye nga tebalina bye bakola inginiya Kissaka talina kyakoze ate ogatteko lukwago ye yafuuka wa mawulire era talina kyakola abakola bonna emyaka 15 road mayor complaining only bannange newankubadde omuntu oba walula ovula obaayo ne ka achievement sirabangaki sitikiranga lukwago kansala baayina they are the most dense eno kanso n'omulaba nga yeepalawudda mu mataayi nti nno akulembera akulembera biki kati kambabuulira akabadde we kali ffenna since time immemorial oyinza oba badde okamanyiko naye nga tokawanga budde enguudo lwaki tezikolebwa bulungi mu Kampala it is because balina reason to give ate sente ba inginiya Kissaka basinga kubba za maintenance senga waba tewali maintenance baba tebalina sente technical team walaawo ebyokukuba ebiraka ekiraka kiba kitono kiti bakipima bwe bati nagamba bw'oleeta inginiya eyasoma chemistry simanyi n'omubuuza kintwalira ky'okuva ku ttabi ly'omuti lino nkwate ettabi liri eddala ajja kwetaaga eddaala ajja kwetaaga birigi yeetaaga futuluula yeetaaga edayameta protulakita circumference okitegeera naye ng'enkima teyeetaaga kupima ate tekwata miisi enkima ne inginiya ani asinga genda olabe enkima mu kibira oba etwala obudde okumanya okuva wano mpaka wali kati akalaka kaba bwe kati inginiya n'aleeta luula n'eyita eno mu birabyo ebiraka bye bakuba ba state council ezo ze ssente bakisaka kwe bagejjera abaana baabwe ne bagenda mu America ne batambula ensi eno nga bayuza zidoola kakati n'abaana ba Kissaka be bano abavuga zimpenkoni be bano abatambulira mu GSL 500 be bavuga zirapcha kuba ye maama waabwe bamuwa miliyoni 6 omwezi 6 omusaala miliyoni 6 mwabanayo naye nga tasobola kukola nguudo kuba technical team efuna mu maintenance gye bakoma okuba n'ebiraka nga bagamba gavumenti tuli mu maintenance mu state council yesinga otwala ssente kati okola oluguudo kibakola bubi kati luno olwekajjansi luno lwe bakakola wansi kati bafuna ki olwo olunene
naye wano mu Kampala babagamba bikonteina genda ke mabega wa industry yango gende na muongo bannange tukake wane wa mukwano ne omukazi oyo mukama Katonda najja n'amagalubindi simanyi nginuga ekibuga ebizimbe ne biddugala n'otunuulira posta ekizimbe ekiri mu Kampala wa posta ng'enfuufu yagendako kugwamwanga kiddugala parliamenti ekizimbe ekyandibadde kireeta attraction luna ebizimbe by'e Dubai bagamba Burj Khalifa ng'ekikwagaza otuukawo makula ne munda simanyi Emirates gundi nini tubulwako ekizimbe omuntu kyagamba ne tusigaza moolo z'abannabukeera tedolabe posta bweddugala ebizimbe byandibaddeko etteeka nti okuba n'ekizimbe mu Kampala kirina standard ku kirina otunula naye maama Jenifer Musisi waama kayina ipsi nga kanyumira essuuti kali commanding ng'olaba ekibuga nga kakazi naye nga muganda wange ng'oli ye Jenifer abantu twamuterako ebintu bingi nti yali extravagant naye yali anyumisa ekibuga ono wa interview z'abaana taaliya ne Zara tota I like you Zara tota genderamu omulingini ya Kissaka emmotoka zaffe zisiiba mu galaji tuukako emake juzi namala kuyombera Makerere n'akeeza ekitulakita kyokka kyakalakatawo bukalakasi n'otuuka ku ofiisi y'omubuulire ayina emiziina gya bu PA giryawo ku ofiisi obutama bugisitamye tuli ba PA bayigiriye Kissaka n'omutunuulira n'oyakalira bono bogasi bagenda kugobawo Kissaka Museveni agenda kugobawo ekibuga kyonna abantu ne batandika okuwuga ne batandika okuloba abalala bana bagifudde biiki nti naye yajja tukulembera bagenda kugoba nze abantu be banagoba mu lisafu mbamanyi bagenda bagoba awo bonna talina byakoze ingini ya Kissaka nakwagala nenzija ne ku ofiisi gwe ate ne weepalawuda no nengakalira bannoono omukazi alowooza Museveni ebyo abiriko mbuno simanyi ingini ya direct bagenda kugoba obudde bwe buwedde bagenda kugoba nze nkubuulidde balina okugoba ye Museveni waatyo he always cleans closets linda amabaati olabe Saga